mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olwaleero njagala tutunuulire ekirooto kino waliwo omukwano gwange wakimbuuzizza nti oloota nnyo ng'amazzi gakutwala ng'ogudde mu nnyanja. Ekirooto ekyo nno birooto bingi ebifaanagana bwe bityo, bye birooto biba bikulaga nti obudde bwonna olina by'ogenda okufiirwa, toba ogenda kufuna obuzibu obw'amaanyi. Buli woloota ekirooto ng'ogwa mu nnyanja, n'oloota ng'ogwa ku accident oba ng'owona accident, n'oloota ng'ogwa mu binnya, ebiseera ebisinga ebirooto ebyo biba bitegeeza ekintu kye kimu. Omanyi mbagamba nnyo nti ebirooto bino bye mbaddamu nze sooka kubigenderera. Buli woloota ekirooto beera mukkakkamu n'oba tokibuuzizza munno, gwe beera ng'ogoberera ku mikwano gyo, nawe kennyini beera nga weegoberera olabe kikyogenda okulaba mu maaso. Kijja kukutwalira nga wiiki emu, kinene nnyo wiiki 2 ojja kulaba ekirooto ky'oloose. Waliwo omukwano gwange yaloota ekirooto kino ky'ombuuzizza, yajja n'ambuulira ku makya ng'azuukuse n'aŋŋamba naloose ebirooto ebitiisa. Ate n'ekirala ekisulo ky'owansi kinsula, n'aŋŋamba naloose nga ngwa mu nnyanja, ate luli naloota nga mponya akisidenti. Era kye namuddamu namugamba beera mwegendereza, ebirooto ebyo si birungi. Kye namuddamu bwe ntyo. Naye wayitawo wiiki yalinga emu, mukama we n'amugoba ku mulimu. Mukama we eyali ate yamuwa n'ennyumba gy'asulamu, ne mu nnyumba n'amugobamu mukadde ke kamu. Ekyamazima yadda buzzi mu kyalo. N'olwekyo ebirooto ebyo biseera ebisinga ekyamazima biba bituufu. Ekikulu kya byonna olina kubeera mwegendereza. Okuloota ng'ogwa mu nnyanja, ekirooto ekyo tekiba kirungi, obeera ogenda kusisinkana ebizibu eby'enjawulo. Naye ekirooto kino obeera olina okiroota ng'okiddiŋŋana. Oyinza okiroota olwaleero n'oyitawo ennaku 2 n'oddamu n'okiroota. Ebiseera ebisinga kiba kijja kutuukirako. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.